twakisasudde era ne bw'oyogera n'abajjini kifo kino bakimanyi bulungi twatasudde tebatubanja kakati ffe tuzze era tuinsisinga tugenda kwogera nabo tukyalinda aba principals baffe tulinda Dr. Besigye ne Honorable Kyagulanyi bajje tusaliwe ekiddako nga embeera bwefaanana. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء بالعلم إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العظيم. أي الله تمثالكم وجاكتشو سابان وبينا ماني وبجيكا ماني وابد beyambisa ai Allah tukusaba abasajja bano obajjeko amaanyi ge beyambisa naffe twazike ku maanyi abo rabbiga kama yasifun wa salaamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Our power, one Uganda, one people, one Uganda, people power, our power, one Uganda, one people, one Uganda. Baganda bange mwenna basebo ne banyabo jakozesa eddakiika ntono nnyo okusookera ddala tuli bantu banjawulo tuva mu bibiina byanjawulo tuva mu nnyumba za njawulo naye kitugatta bwe bulumi ffenna bwe tuyina bwe baba bakusiba bwe baba bakuwamba bwe baba bakutta tebakutta nti kubanga oli wa FDC tebakutta kubanga oli wa DP tebakutta kubanga oli wa NUP tebakutta kubanga oli wa CP oba PPP bakutta kubanga owakanya nakyemalira. Ffenna batuganye okusaba wano si lwakubanga tuva mu bibiina bye tuvaamu abantu bangi nnyo bakkiriziddwa okusaba era bagenda kusaba mugenda balaba ku TV n'enkya nga basaba batuganye n'okujja mu maaso ga Katonda kubanga tuwakanya obutuju kubanga tuwakanya nakyemalira kyekyo kitugatta y'ensonga enkulu ennyo mu ggwanga lyaffe ate y'ensonga etugatta nene nnyo okusinga ensonga zonna ezitwawula. So bwe tuba kujjawo ekintu wano tujjewo ekintu ekyokwegatta bule tubanga tetukwatagana tubanga abasibe saawa zino ndowooza mwena mukikiriza ntuli basibe no batuganye n'ogenda okusaba Katonda lwaki kubanga tuwakanya nakyemalira ekyo nsaba kitugatte bwabaawo obuntu bwonna bwonna obutwawula baganda bange tuve wano tuyingire omwaka ogujja nga tuli wamu. Ekirabo kye tubawa bannayuganda ekisooka tusobola okuwa bannayuganda ebirabo bingi naye ekirabo ekisinga obunene kwe kubeera nga tuli bumu nga tetuli bumu just mu bigambo wabula ne mu bikolwa. Abakulembeze tutekinga stepu ezisooka buli lunaku naye bwe mutatuyambako okutekinga stepu yakubiri na yakusatu tudde emabega. Baganda baffe mwenna bamemba baffe bakulembeze bannaffe nammwe abatugoberera okumpi newala mutuyambe okwatagana temutuyamba kwawukana mwogere ebigambo ebitugatta temwogera bigambo bitwawula mukole ebikolwa ebitugatta temukola bikolwa bitwawula. Bannayuganda bakuumiddwa mu busibe okusingira ddala kubanga tutemaatemebwa ate tetunakyemalira eka wabula n'abantu baffe tuzenga tukibagamba neera njagala kiddemu kibagambe nti omuntu yenange ebigambo bye n'ebikolwa bye bitugatta era nga binafuya nakyemalira oyo munnaffe ne bw'aba ayambadde kalaki ate omuntu yenange ebikolwa bye n'ebigambo bye bitwawula oyo akolera nakyemalira ne bw'aba ayambadde kalaki. So okwegatta omwaka guno ogujja kijja tuyamba nnyo n'abantu bajja tufunamu obwesige. Ensonga ey'okubiri njagala obajjukiza nti obuzibu bwe tulina wano mu Uganda kwe kuba nti mwe babajjako obuyinza oba oliawo omukadde wange Dr. Besigye alina ayongera nakyogerako naye temulina buyinza tewali democracy ate ensi zonna ekiziza emabega kuba nti zikulemberwa zifugibwa muntu omu abbye buli kyabugaga kya ggwanga. Muli baavu kubanga nakyemalira alina obba kubanga muli baavu muli bubi kubanga nakyemalira abaagala nga muli mu mbeera bweti. Eddembe ly'obuntu liweddeyo saa zino wetwogerera bali mu kutulugunya baganda baffe mu safe house bangi tetumanyi gye bali. Tulina kubeera wamu ne tubirwanyisa nabadde nteeseteese okwogerako gye muli mu bujjuvu ku mukolo guno naye tekisobose tujja kitetenkanya ku mulundi omulala naye mu zino eddakiika njagala obbeebaza n'okwebaza Katonda otumazisaako guno omwaka n'obbasaba tukwatagane ate tuze amanyi gaffe bupya nga tulwanyisa nakyemalira kubanga nakyemalira anafuwada
totubulayo okumuwunzika naye nga Katonda ajja tuyamba tumuwunzike insha Allah. Mwebale nnyo mwebali eddala. People power! Power power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! Our power! People power! One Uganda! One people! One people! One Uganda! Ra! Ra! Sa! Ah! Sanyukidde ddala okubalaba mwenna nga mwegatidde wano okusaba Katonda. Era olwaleero abasirikale abajjudde wano bakiraze bulungi nti mu Uganda tetusobola kubaako kye tukoleramu nga weebali. Emabegako katono baali babuuza lwaki twagendako e Nairobi okulaga obutujju, okulaga ebikolobero ebikolebwa wano Mwami Museveni ne famire ye. Ne bagamba lwaki mwagenda bweri, ate oba tetusobola na kusaba osobola otya okukola olukungaana olulaga ebyo ebikolobero bye bakola n'obutujju bwe batambuza mu ggwanga lyaffe? So lwaleero bezzeemu bokka nti mu Uganda tekyali kifo abalina eddoboozi eritali lyabwe we basobola okwogerera. Bassebo ne bannyabo ndowooza mukimanyi nti ebitongole bya gavumenti byonna byawambibwa, byonna n'obweba palamenti abagiwamba n'okulaga nti eri mu buwambe mwabalaba abaava mu ofiisi ya pulezidenti ne bakirira ne bayingira palamenti ne bakuba buli mubaka ali mu palamenti, bakyali ku miggo nakati. So palamenti eri mu buwambe. Mwalaba Black Mamba bwe yayingira kooti nekuba abalamuzi nekuba bonna abali mu kooti, si mulundi gumu naye ng'erudde erumba kooti abasirikale. N'olwekyo kooti teziriyo, kooti zawambibwa. Bank of Uganda gye tugamba nti banka yaffe yawambibwa, yensonga lwaki nakati tumaze n'omwaka nga tewali gavana, kubanga gavana y'omu Mwami Museveni ne famire ye. Esente zonna sente zaabwe bazikozesa nga bwe bakola ki, nga bwe baagala. N'ebitongole ebyanakyewa byennyini ebitali bya gavumenti nabyo biri mu buwambe. Mwalabye ekitongole kyaffe ekyabasawo nakyo nga bwe kyakoze eki, bwe kyawambiddwa. Ekyabannamateeka kyawambibwa, n'ebirala byonna biri mu buwambe. Mu mbeera bwetyo bannansi tebalina ddoboozi. Yensonga lwaki omwaka guno tumaze emyaka 6, tubadde tuweze emyaka 6 kuva lwe twafuna obwetwaze, naye mu myaka 6 tewali mukulembeze n'omu bannayuganda gwe baali batutayingire mu bukulembeze bw'eggwanga lino. Buli mukulembeze emmundu ze zimuleeta, buli mukulembeze emmundu ze zikola ki, ze zimutwala. Tetujjanga mukulembeze yena mu bukulembeze, mundu zokka ze zibajjawo. Ekitegeeza tetulina buyinza, n'akalulu ke twogerako tetukola ki, tetukayina. So bassebo ne bannyabo kitegeeza teri kutunula ate ku puroguramu ya Mwami Museveni nti tulinza 26, tutunuulidde 23 okweggyako omutawaana guno. 23 tulabe nti buli omu akola kyonna ekisoboka, tulabe nti kyabika. 23 ekirungi bwe kituukidde wano abamu balowooza nti ffe ababadde tulwana nti ffe tunafuye, naye ndowooza bw'otunuulira famire ya Mwami Museveni n'enaalemu ye n'embeera gyeyuuga kati omanya anafuye yaani. Anafuye ye Mwami Museveni ne famire ye kati tekyasobola na kumuwuliriza ayogera bino boogera biri bonna. N'olwekyo ke kaseera tubataayize eggwanga lino lidde mu mikono gy'abannayuganda. Akyuka eva mu famire rule emwayamawule Museveni egenda mu constitutional rule ng'enkyukakyuka eyo ya mirembe gye twagala. Tetwagala succession kubanga tebatututte mu debate ya succession ani anafikira Mwami Museveni mu famire yaabwe. Bali mu party politics
bayombagana bokka na bokka ffe nga batufudde abaddu tugambye tetujja kukkiriza kubeera baddu mu ggwanga lyaffe yensonga emwe tuleese wano okugenda mu maaso g'omukama Katonda okumuwanjagira nti enkyukakyuka mu ggwanga kino kibe za mirembe batandise okukuba amasasi buli wamu olira police post police station n'ebirala tujja kukkiriza nkola eyo era twagala okutegeeza eggwanga ffe tujja kugenda maaso n'enkola ey'okulaba nti tufuna enkyukakyuka ez'emirembe wano olwaleero olukiiko lw'essaala lufuuke dimension ng'eyatuula mu Moshi nga baagala okupangira Idi Amin naffe tutandikira wano ensambya mu kifo ekitukuvu okulaba nti tulwanirira eddembe lyaffe okusirisa dictator afaananako nga Hitler Yoweri Kaguta Museveni ne famire ye banyabo ne basebo unity is power. Unity is power. Why are you leaving these ones? Don't beat.